kubanga ibada ze bakola Allah tazikiriza. Basala ne Allah takkiriza, basiba Allah takkiriza kusiba kwabwe, tebava Makka Allah takkiriza hijja zaabwe wadde umra, tebalina dduwa gye basaba Allah n'agikkiriza. Bagenda kuva mu Kabuli nga direct bagenda mu Jahannam, kuno ku nsi bagenda kaaba. Be baliwa bw'oba oli wano muganda wange ne mwannyinaze ng'olina obutakkaanya n'abooluganda lwo, sigamba oluganda lw'obusiraamu olw'omusaayi, sawaun basiraamu oba si basiraamu, nga waliwo embeera eyabakuggyako, teekawo embeera yonna. Emyaka gy'omaze ng'olina obutakkaanya nabo, toyina mulimu gwe wali okoze okuva ku swala Allah n'agukkiriza, era n'ofiira mu mbeera eyo, wallahi billahi tallahi ogenda mu muliro. Ekyo nkirayirirako, ng'olina obutakkaanya ne baganda bo, olina obutakkaanya n'abantu ba famire mu mbeera yonna, basiraamu si basiraamu. Ng'oli wano muganda wange, abantu bangi bagezesebwa, nagamba famire ngivuddeko. Abalala kitaawe bwe yafa n'agamba kenzize okuziika ebutalejja essironko, taata afudde ekkuba erikwata essironko naliggala. Olunaku lwe waggala ekkuba erikwata essironko lwe lunaku Allah naawe lwe yakuggyako engalo. Kubanga basenga abo bakyaliyo, bataata baabato, bakkojja wadde maama yafa. Idhan ab'ebitiibwa abakkiriza tuddeyo eri famire zaffe. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yatulaamira, yakugamba n'agamba la tuswahibu qati irrahim, tofuulanga omuntu yenna eyava ku bantu ba famire mukwano gwo. Era woba obadde otambula naye n'omulira nga yeeyogeza nti nze abooluganda nabata, wemba mubadde mugatta bizinensi oyo mwawukaneko. Kiringa kubeera ng'olina omuntu gobadde okwatagana naye ne bakugamba nti gavumenti emunoonya muyeekera. Oyinza okuddamu okubeera naye gwe nga gavumenti emunoonya, olina mukwano gwo gwe tokimanyi, ne bagamba oyo nno waliwo abayeekera gavumenti benoonya naye oyo omu ku bo, kubanga nga tebannakwata ono basooka kukwata gwe. Abdullah ibn Abbas kyava agamba la tuswahibu qati irrahim, tofuulanga omuntu yenna mukwano gwo nga yava ku bantu ba famire. Omuntu yenna eyayawukana ku bantu ba famire mu mbeera zonna, eyabavaako, eyava ku booluganda, tomufuulanga mukwano gwo. N'agamba lwaki? Yagamba fa inni, yagamba la tuswahibu qati irrahim fa inni wajadtuhu mal'unatu fi kitabillahi thalathati mawadhi, kubanga omuntu yava ku bantu ba famire akutula oluganda, yava ku booluganda, yakolimirwa mu Qur'ani. Ibn Abbas agamba yamusanga mu Qur'ani nga Allah yamukolimira emirundi giri egi, aya ziri ezi. Kyenjogera oyinza okuba tokitegeera, kankireetere wano. Okunywa omwenge zambi ddene, okulya embizzi zambi ddene, okwenda zambi ddene, okubba zambi ddene, okutta zambi ddene, okusala ekirevu kinene. Naye omuntu okubanga alina obutakkaanya ne baganda be kinene okusinga ebyo bwe mbyogedde, okusinga ebyo nga bwe mbyogedde. Ndowooza kati ojja kuwawamuka otege ng'omuntu alina obutakkaanya n'abantu ba famire kinene okusinga ebyo nga bwe mbyogedde byonna, awamu n'ekyo ng'ebyo binene. Naye omuntu okubanga alina obutakkaanya ne baganda be kinene okusinga ebyo nga bwe mbyogedde. Limaadha? Lwaki? Omuntu waba ayenda zambi ddene, abba agoma zambi manene, naye ate emirimu gye gituuka. Naye omuntu eyava ku bantu ba famire, Allah jalla jalaalu takkiriza mulimu gwe gwonna. Abu Huraira radiyallahu anhu yagamba sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yawulira Nabi sallam anga agamba, eyo sigha eraga hadith. Buli sahabya nti sami'tu, nawulira ombaka wa Allah nga alina obubaka bw'ayogera Allah bwe yamutikka,
yagamba Abu Huraira Nabi salama yagamba inna a'mala bani adama emirimu jange nejijo tu'radu ala Allah tabaraka ta'ala ashiyata al-khamis janjulu eri Allah akawungezi ko olwokuna eggulo evening y'olwokuna emirimu jayanjuddwa lailata jumu'ati ekire kyakezza leero jan ne nabbi yagamba fala yaqbalu amala qati'i rahimi emirimu gy'omuntu nga alina obutakanya n'abantu ba famire egyo Allah tajikkiriza. Khutuba ne bwekomaawo ng'omuntu alina obutakanya n'abantu ba famire yabavaako egyo Allah tajikkiriza. Osalira bwerere kyovola bw'omuntu akutula oluganda tumugatta ku mushiriku. Era bwe tuba e Kampala mu Ramadani abantu abakola shiriki abasamira tubagamba mmwe mulye emmere misana nga mutaddeko entalabuusi. Omuntu bwakubuuza essula lwaki olya mu Ramadani anti nina essabo era tayinza kuzzaako kigambo kubanga gwe toli musiraamu. Katugattako omuntu omulala Allah gwe yagamba ye muntu alina obutakkanya n'abantu ba famire ye. Muddeeyo eri baganda bammwe akutula yunga kyovola abasahaba balinanga entegeera bo bamanyanga kyovola bayogeranga ekigambo ekigamba qati'ur rahim omuntu akutula oluganda malu'unatu mukolimire walau mata fi jawfil kaaba ne bwafiira mu kaaba munda nafiira ku kaaba munda nga afidde mu kaaba naye nga yavudde ebugisu nga alina obutakkanya ne baganda be asigala ali malu'unu era direct kyavawo nga agenda mu aya ziri ezi mu Kurani ekitali ku munyi wa mwenge ekitali ku muli wa mbizzi ekitali ku mwenzi ekitali kwatta naye nga Allah yakugoba mu kusaasira kwe. Aya esokere mu Surat Baqara Allah yagamba alladhina yanquduna ahada Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Allah yabuuza ekigambo ekiddako kaifa takfuruna billah. Wulira Allah wabuyisa obukafiri kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Aya eyokubiri eri mu suratu Ra'd Allah yagamba walladhina yanquduna ahada Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'na. Mama ne obatumanyiru warabu agambo la'na tokawulira ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud dar. Aya yokusatu eri mu suratu Muhammad Allah yagamba fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum.